tugambye abaana basooke maama yagenda okusembayo bamaze n'okuwa speech abaana katono kuyimba mama bamuwa omuzindaalo mama oba n'omwana omu tuuse obubaka waffe obusiibula taata oba omwami. bannanga abakukubazi ab'ebwayizi ondaze okwagala bannange abewa maama kalibali wali zooni mwebale nnyo mwebalire ddala mwagadde matovu ab'ekawempe mwagadde matovu ab'omulufula mwagadde matovu bannange mukuumye batovu ono abadde ddadi ate nga taata senga byonna kuba abadde ayagala abaana n'ekitundu kye mwabeera era siyinza kutoma nagumye ng'abantu bajja baŋŋamba gundi aluwa simanti aluwa ate oli omuwala amudda katono ate ono kubera taabwe abadde abatulaga tusaba katonda atugumye musigale nga mutwagala tugenda kufuna empagi naffe twekolemu omulimu kubanga tubadde tagamba nti agenda buli nnyumba naye okuyamba ate yaŋŋamba ddadi naŋŋamba njagala abaana bange babeere mubwayise naye nga balina ekyenjawulo njagala basome. Junior abadde ng'amubuulirira ku mulimu gwe buli ddakiika kulaba nti kuba bulungi. Muli bakwano gwaffe nnyo abo bonna tubalaga nti bwayise erina bapayiroti baabwe twebaza katonda nebaza abantu bonna abali wano mwenna muzze lwa mukwano era tugenda kusigala nga tuli mikwano. Abaana bange mbagamba nti tugenda kukola empagi nga buli lwe tuwulira ekintu ebwayise mukonkone geti sinzigale tetugenda kuteekawo amasimu tulabe nti buli muntu bapayiroti baabwe mujje musiibule kitammwe bannange temufaayo temutya bano bonna bapayiroti baggwanga lyonna bannange tusonyiwe okubaswaza naye tetubaswazizza mu kitammwe bagenda kuteekako ekimuli mulabe nti okunafuwa ku mwana okusoma si kirungi. Bano bonna baffe munaawe wuuyo yagamba tukole ebyafaayo ne tusabanga abaana okuba nti babalaba babamanya. Dadi agenze yabadde alabirira abaana yaŋŋamba oyagala kimubaze njagala kusuubulanga bweru sijja kukolera muno nangamba gwe genda ensuubula talina kyatatukoledde talina abadde musajja mulungi ate nga n'abantu be bonna atugamba bano gundi yafudde gundi ali bwati abantu nufula tulinayo amaka ate n'ab'emigadde nabo bonna bantu baffe kati bano kuba wano wonna waffe paka eri yonna twebaza katonda nti omusajja ono atulabiridde n'abantu be bonna ekyalo kyonna ye wakiri addusa ebigere ng'omuntu afunye ekizibu addusa ebigere matovu ayagala abantu be ate era mwakulidde maama we yali awo bwayise tetusobola gamba nti ki bannange neyanzizza sina bwenfukamira mwakoze abantu mwakoze okuŋŋaana nemugamba wano tetujaawo nemugenda kukuŋŋaanira buli kitundu omusajja ng'alinga wa LC taata muwumuza emirembe aŋŋomye n'abaana bange era bassebo temuleka baana bano kubanga tewali atabamanyi. Omwami yazala ŋŋamba oli omwana yali asoma bisiri naye kati ali luddawa
negudi amuddako neŋŋamba yii bano nga batwagala omuntu okwagala omuntu omukulu noyagala n'abaana n'agamba mbaagala bano mbamanye mwami Juluba yagambye Oxford mwagala nnyo ajja kubanga nina okumulabira ekyo kikulu nnyo bannange neyanziza mutwaka tugenda kugerengeta ne tulabe wadde bizibu nnyo gye gyayise tuyinza kuyitayo naye mutusabire tubeere omu amasimu tugenda gabawa mutukubirenga bannange ddali Katonda akumbuze emirimu byotukoledde mu nsi okutambula mu mbeera eno tukwebaza abaana obutabakola kyegyo okuba nti bakola nange nga bakkenyeekidde abaze naye okiraba nti kikulu bebaza abaabukedde bannange mwenna bebaza mbebaliza ddala mugobye juniya kati mulekwa abadde n'ekyegyo nga mukimanyi naye kati mulekwa naye kati tugenda kukula tulabe nti tuddira olujegero oluli wano olwaleero lube nga tutambula nalwo tube nga tutambulira wamu era ngenda babuulirira buli kintu kyonna tujja kikolera wamu temukowa masimu gaffe amaka tulina mangi kyova olaba era agamu abadde alabika tebuyoleka alabika tulina mulufula tulina kalimali tulina kawempe kati n'emigadde tulina n'olwekyo kati kyova olaba nti abadde musajja mukozi nnyo nebaza ddali byokoledde munnange nabadde ntidde nnyo naye bwe nalabye ng'abantu bamanyi abaana neŋŋamba kati abaana balina bakitaabe ne basenga abaabwe bannange temutulekerera nedda tujja kusigala nga tuli bumu neyanziza neyanzege